tugisensule ensonga ey'omunda. Wano mu The Inside Story kati weesibe enkuba onywere. Ngekutuusibwako Najjera Islamic Secondary School erisangibwa Najjera ku Busibanti Road. Basomesa Arts and Sciences, kw'ossa Islamic Theology okuva ku Shuba Idadi paka ku Thanawi. Okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku ssomero bakubireko ku 0700 99 77 78 oba ku 0759 56 31 27. Ekula eri omuntu wa bulijjo wabale tugoberera era tukakasa nti oli bulungi tukuwa mawulire nga bwe gali tewali byakubaganya birowoozo nga kuwanga bwe gali. Now omukulembeze eggwanga lya America yakawandwa bigambo Donald Trump ategeeza n'agamba nti America neetegefu okuwagira ebibinja by'abakambwe oba biyite ebibinja by'abatujju oba ebyabayeekera nga bisobola okuyambako okuwunzika gavumenti ya Iran. Trump agamba nti bakirowoozaako Abamerika era beetegefu. Amerika eyagala kuwagira bibinja by'abakambwe bagende maaso n'okuba nti bagiyambako basuule gavumenti. Ebigambo ebyogeddwa Donald Trump mukulembeze wa Amerika tebyetaaga nnyo kutaputa nnyo okubitegeera. Kitegeeza nti Amerika ekkiriza nti okuttibwa kwa Ayatollah tekwakyusiza gavumenti era kiyinza okubeera ekizibu. Ebigambo bya Trump. Ekyokubiri ebigambo byogedde Donald Trump okulaga nti baagala kuwagiramu bayeekera basuule gavumenti. Kitegeeza nti Amerika ayinza okuba nga tali wiringi kadde kano kwenyigira mu lutalo butereevu olugenda okusuula gavumenti. Nabagambye nti okusuula gavumenti kizibu gisuula ng'oli mu bbanga. Amerika alina okuddako wansi ku ttaka n'Omuyisirayiri baba nga baagala bagende maaso n'okusuula gavumenti ya Iran. Kati Amerika alina options eziwerako. Of course olunaku oluyise era nabadde Donald Trump n'atutegeeza n'agamba nti tebannaba ku ruling out. Amerika ekyasobola bulungi nnyo okutwala bakomando ku ttaka e Tehran basuule gavumenti y'abasajja. Kati bwe yamaze okwogera ekyo ayogedde ekirala kubanga ali busy ayogera buli kadde. Ayogedde ekinagamba nti ate era tusobola okuwagira tuli willing okuwagira ebibinja by'abayeekera bisuule gavumenti nga bw'olaba Amerika bwe yawagira ekibinja ky'abayeekera ne kisuula gavumenti ya Assad. Kati baagala basuule n'eya Iran. Naye Amerika alabika nga ataagala kugenda ku gurawundi. Era tegedde nti ebimu ku bibinja eby'abakaadi abasajja beetebwa Abamerika bali ready nnyo ogenda maaso n'okulabika nti munnange babiwagira akadde kano bali ready okuwagira ebibinja eby'abakaadi babikwase mundu nti bigende bisuule gavumenti. Beera nga bwetambula. Omukulembeze y'omu owa Amerika gano malala. Omukulembeze y'omu owa Amerika amaze okuyimiriza enteekateeka zonna enkolagana mu by'obusuubuzi n'eggwanga lya Spain. Trump anyize n'agamba nti tetugenda kuddamu kusuubuligana nammwe till further notice. Spain ekoze eki? Emumye besi. Eggwanga lya Spain Abamerika balituukiridde wakati nga baagala oddikusa limu ku mawanga aga Bulaaya agali okumpimpi ne Iran. Amerika yabadde eyagala ekozese ezimu ku bases z'eggwanga lya Spain bagende bakube eggwanga lya Iran. Spain negamba tetubirimu tuveeko. Tetubirimu. Anyize amaze okuyimiriza ebyobusuubuzi byonna ebibaddewo wakati waabwe Abamerika ne Spain. Era ategeezezza nti eggwanga lya Spain eggwanga ddungi lirina bannansi abalungi oba abantu abalungi wabula lirina abakulembeze ababi baatalabanga. Anyize amaze okulangirira Trump agambye tetugenda kuddamu kusuubuligana nammwe. Spain memba wa NATO naye yagambye nedda sigenda kuwa bes. Musajja munyiivu amaze okulabika nti asazaamu endagaano zonna ez'ebyobusuubuzi wakati wa Amerika ne Spain kubanga Abasipaana baaganye okuba wa bes. Mbeera nga bwetambula. Kakati Trump agambye nti baagala okukozesa ebibinja by'abayeekera. Kati amawulire agaliwo galaga nti Amerika yatandise dda. Baagala kusuula gavumenti ya ggwanga lya Iran kubanga bakitegedde nti okufa kwa Ayatollah tekujjewo gavumenti ya Iran. Iran basigadde nga bakyali gumite nnyo. Kati gano
ne tugafuna okuva mu nsonda ezeesigika batugambye nti ekitongole ky'abambege ekya CIA batandise okunoonya abalwanyi abakaadi, batandise okukolagana nabo, baagala batandikewo a popular uprising in Iran. CIA ekitongole ky'abambega baagala bakozese abasajja abakaadi bagende basuule gavumenti ya Iran. America ebyo ebikolanga emyaka mingi America ebadde ebikola. America esobola okusuula gavumenti yo mu ngeri eziwera, mu ngeri esooka esobola okusuula ng'ekutaddeko natti. America ekusuula engeri ey'okubiri, America esobola okusuula ng'ezze n'ekukuba gavumenti n'egijjawo. Bw'eba tekisobodde ekya America esobola okuba ne option number 3 okukolagana n'ekibinja oba n'omuntu nakkuba nga America eri mabega wa curtain. Kati mu kukyusa gavumenti ya Iran, America sofa alabika alina option ya kubeera mabega wa curtain awa abasajja emmundu abakaadi bagende basuule gavumenti ya Iran ekyayimiridde newankubadde nga supreme leader yattiddwa. Kale namawulire agaliwo galaga nti CIA already batandise dde okunoonya abaana abakaadi. America yagala bagiyambeko ogenda maaso oba oliawo n'okusuula gavumenti ya Iran. Beera nga bwetambula abairani nabagambye nti bali ku defense gye bayita mosaic, decentralized mosaic defense. Bagamba nti omutwe guvaako omubiri gusigala gulwana, era babadde bakyagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo bateekawo embeera nate ebintu nga bwe bigenze maaso n'okuba nti bitambudde. Amawulire agaliwo amalala gategeezezza nti USA military commanders baduumizi b'amagye ga ggwanga ettibwa lya America bawaliriziddwa okupushinga back nti ezimu ku mmeri z'eggwanga ery'ettibwa lya America batandise okugenda maaso n'okuba nti bazipushinga back era nga bagenda kuzitwala wali ku Ralph Fairfield mu kitundu ekiyitibwa Diego Garcia mu liyanja eryitibwa Indian Ocean. Jjukira nti wabaddewo obutakkaanya obw'amaanyi wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga eryitibwa erya Bungereza, nga America asaba base zikozesebwe nate eggwanga lya America mu kulumba eggwanga erya Iran. Bungereza yagaana, wabula Bungereza yakkiriza n'agamba nti bw'oba ogenda ku defense tokkiriza, bw'oba oyogera ku kya defense tugenda kukkiriza, naye bw'oba ogenda kulumba Iran tetugenda kukkiriza. Wabula amawulire agaliwo gategeezezza nti America ajja kukwata ezimu ku mmeeri z'abadde alina eziri nti mu bulabe oba okkubwa eggwanga lya Iran bagende maaso n'okuba nti bazitwala kazi nga bakayita Diego Garcia mu liyanja eryitibwa Indian Ocean. Akadde kano kennyini nga bwe bitambula ne tugenda e Saudi Arabia. Waliwo drone esendekeddwa, abairani bagamba nti balina CIA station ebadde erimu abasirikale b'eggwanga. Bagamba nti US Embassy eyakubiddwa okusinziira ku Iran. Bagamba nti US Embassy yakubiddwa olunaku oluyise mu kibuga Riyadh ebaddemu CIA station. Iran egamba nti bakitegedde nti wano wabaddewo CIA station ne bagenda maaso n'okweka nti obaoliawo gye babadde basinga okuba nti batagetinga ku embassy gye basumululidde nate drone zonnaku oluyise. Mu kaseera ke kamu abairani bagamba nti waliwo drone enkola y'Omuyisirayiri bagiyita Hames 900. Drone za mutawaana zikozesebwa amagye g'eggwanga eryitibwa erya Isirayiri baziyita Hames 900. Bagamba nti balina gye baleka balinze ng'eri intact oluvannyuma lw'okugikuba mu bbanga nti basobodde okuba nti bagifuna ng'eri intact. Hames 900 emu ku drone z'Omuyisirayiri esinga okubeera ez'omutawaana. Amagye ga IRGC gagambye tugirina mu ngalo 5, tugirina mu ngalo 5. Akadde kano bagikubye nti naye tayonooneka. Kati maybe kye bayinza okulowoozaako kya reverse engineering okolamu kopi. Bagamba nti Hames 900 ya musajja mu Isirayiri already bagirina ba Iran. Nye tugenda maaso tuyingidde Qatar. Tukyali mu kyondo kya Buwarabu emundu evuga okamala. Qatar bategeezezza bo buyinza muna mu ggwanga eryo nti baliko abasajja babiri nga bakolagana n'amagye ga IRGC aga Iran babaze okubakwata. Kati ekutta abasajja babiri kigamba okuba nti babadde balina enkolagana n'amagye g'eggwanga eryitibwa Iran aga IRGC. Jjukira nti Iran ng'eyeyambisa amagye gano
babadde bagenda maaso n'okeka nti oba oliawo bakuba enfa eziwerako munda mu ggwanga etibwera kata kyeyogerako nti oba oliawo kimenya amateeka ag'ensi yonna newankubadde nga Iran agamba nti si kuba kata wabula nkuba Abamerika abali munda mu ggwanga eryetibwera kata. Kakati kata erowooza nti waliwo abantu abayambako ejje lya Iran okutagetinga enfa eziwerako. Babiri already bamaze okulabika nti oba oliawo bakwatiddwa akadde kano kennyini ataddeko ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Kankuyingize Dubai akadde kano kankuyingize Dubai nga batugenda maaso n'okuba ntugalengera. Ku embassy endala eggwanga eritibwera America mu kibuga Dubai egenze maaso n'okeka nti ekubiddwa akawungeza akayise ebadde drone attack ekoleddwa okusinziira ku mawulire nga bwe gavaayo era ng'ekikka ekyamaanyi kirengeddwako nga kituntumuka n'omuliro nga consulate ey'eggwanga lya America erumbiddwa drone. Gava Dubai embassy egenze maaso n'okuleka nti ekubiddwa ey'eggwanga lya America endala mu kibuga ekiyitibwa Dubai eggwanga lya United Arab Emirates akadde kano. Kakati era tutegedde Iran ng'akyagenda maaso n'okusindika ebizuka nga bigenda munda mu ggwanga lya UAE over ekibuga ekiyitibwa Abu Dhabi n'ekibuga ekiyitibwa Dubai. Kakati bamaseeka bamafuta mingi bannaggaga abakulembera eggwanga lino erya UAE nti batandise okukirowoozaako bayinza okwagala okuyingira mu lutalo obutereevu. UAE nti bakonsidalinga bamashehe bakonsidalinga okuyingira olutalo okwetaasa nti Iran abatadde mu kaseera akaziba batadde ku kisenge tebalina kyakkola batandise okukirowoozaako wabula okutabwe kuli nti singa UAE eyingira olutalo obutereevu ne Iran byabadde atagetinga enfo za Amerika zokka ayinza okutagetinga ebifo ebyenkizo ddala ebyo ebyobusuubuzi omuli n'ekizimbe ekiyitibwa Burj Al Khalifa naye nga nti obugumiikiriza swaburu egenda ebaggwako abasajja abayitibwa abe UAE bamaseeka ab'amakanzu ab'emige obugumiikiriza bwagala baggwako. Iran asusse bajooga akubye embassy naye ng'akuba bya Amerika. Kakati nti bali mu kukirowoozaako bayinza okwagala okuluyingira akadde konna bamaseeka abakulembera eggwanga etibwera UAE naye bagambye nti okutawe kuli nti singa balangirira nti ate balutandise ne Iran still wakyalina obusobozi okutagetinga ebifo ebinene ddala omuli n'ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna ekya Burj Al Khalifa. Kati bali mu kirowoozaako bulowooza tebanna bagenda maaso nakuba nti oba oliawo basalawo bwe banaaba basazeewo nga baluyingidde abe UAE of course nja kuba nkubuulira nkugambye nti Trump ategeezezza nti US Navy Commandos basuubiddwa bayinza okubaleeta ne batandika okugoberera nate tanka ez'amafuta ezigenda maaso n'okuba nti ziyita mu Strait of Hormuz oluvannyuma lw'eggwanga nate eriyitibwa erya Islamic Republic of Iran okakasa nti awo bamaze dde okuba nti ebaggalawo. Amagye ag'eggwanga oba Ministry y'ensonga za Defense eya Qatar ekakasizza nti waliwo omuzinga ekika kya ballistic ogwakubye nate base eyitibwa Al Udeid. Bagamba nti emizinga gyabadde ebiri ogumu ne guyitawo ne gukuba Ali Udeid base so nga waliwo omuzinga omulala gwe bagenze maaso n'okuba nti basobodde okwata amawulire nga bwe tugafuna okuva munda mu ggwanga etibwa erya Qatar akadde kano kennyini. Kakati waliwo ennumba ez'omujjirano ezongedde okuba nti zikoleddwa ku ggwanga etibwa erya Iran. Ekibuga ekiyitibwa Tehran bugenze okukyanga ebifo ebiwerako oba oliawo abigenda maaso n'okuba nti ebyaka omuliro okamala n'ekikka eky'amaanyi nga kikutte abantu abakafa Iran bagenda okunukkiriza mu lunaana. Kyokka nga namulege tufuna akadde kano ng'oggyeko obulumbaganyi obukoleddwa ku makya waliwo okubwatuka okw'amaanyi ddala okugenda maaso n'okulwako mu Eastern Tehran obuvanjuba obw'ekibuga ekiyitibwa Tehran. Akadde kano waliyo okutulika okw'amaanyi ddala kitegeeza nti America n'omusajja ayitibwa Omuyisirayiri baliko ennumba ez'enjawulo zibongedde okuba nti bakola omukutu guyitibwa Tasnim News Agency batugambye waliwo loud blast si mu Eastern Tehran. America ne Israel balina ekikwekweto akibagenda maaso n'okuba nti oba oliawo abakola akadde kano kennyini wali munda mu ggwanga eritibwa erya Iran ebintu nga bwe bitambula. Drone endala y'omusajja ayitibwa mu Iran yina erumbye ekitundu bakiyita Sulaimaniya wabaddewo obulumbaganyi ebwa drone kigambo okuba nti evudde munda mu ggwanga eritibwa erya Iran akadde kano nga bwe tubirengera.
netutegeera system gye bayita third system yemukwezi zikozesebwa abasajja bayitibwa America mu kwedifendinga n'okudifendinga mikwano gye abawarabu kosa Isirairi. Kati amawulire agaliwo tutegedde nti America ekyayinza okuba akasimu munda mu ggwanga erya South Korea okulaba nti ezimu ku batteries eza third terminal high altitude air defense zigenda maaso n'okubeera shifted bazijje eri mu South Korea temporarily basooke bazireete wano mu kyondo kya Buwarabu awali pate y'olutalo yatandise dda. America ekirowoozaako nti eyinza okugenda mu South Korea nejjayo ezimu ku air defense systems already gye bayita third bazireete zongere okubataasa ku drone ne ballistic ez'omu Iran. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Ekulera omuntu wa bulijjo mukyaliko mbongere kansooke nkole mu bwenti enepal FM ekulera omuntu wa bulijjo tuli ne MTN bateekamu ensimbi okutuusaako byonna abyogenda maaso n'okuba nti ate munaffe owulira nkujjukiza nno